genda wenze nantono bayimba ko tulina bakagamba nti wotafunira okolawo ki anti ekitegedde ffe kakati nabo beekikole bagamba si kyangu Bruna Betty oli musajja omukazi ffe tulina okulemera ku mmwe nemera munina asobola mumuwa nange nakuba nsanze nayitako naye nange sasa nayitako Bruna Betty zebadde nja mugamba mukwano tutawana wendi Yegoroza bakimugamba batono. Bakimugamba naye ng'afiira kuli. Musiru. Muganda wange tosobola oba tukama nti wayagala naye ng'ata omukyami awala. Olwo kyera omuntu abudde nagamba ku media side ntudde ngane nze MC Zamzam shaga amano tena zinkola ko kye bitegeera. Lwaki andiki nze naina mnedogo bandoga kati bakwate ku tenaz ate nkyanganzira ngokiwulira ngakyo nga mazamu tantukole. Abandi muloge. Anti yaleere eddogole yagamba. Kakati byamuvuddeko n'ategeera nti muloge n'agenda. Yalabye. Yalabye. Tosobola kulaba n'osigala ng'ate kyakola. Olinayo mutowo. Bangi naye anti ffe tugenda na bigendo era bw'aneesiriwaza bw'ati abajja kuvaayo. Ajja kuvaayo ng'ani yeesiriwaza ku bombi. Nga Bruno ye yeesiriwaza. Kino kiri ku mukyalo n'omukyala yatufera. Tukkirize yatufera. Era yagala kakole mu luggya lwabwe. Basasane mbo bambejja tebagamba ko omuwala ono yali mu kyalo. Yali agala kusembera kibuga. Ate Bruno Betty kumanyanga era bannaye. Okozeeko nnyo ku TV naye tobongo tebunnaakubbuka obubwo. Tosobola kuŋŋamba mbuno ogeze ku mwana n'omukwano almost eya. Wena mwetalako n'enkya. Ne mwetalako ne luli. Bagamba ennaku ntono. Ate owulidde ekigambo kyo? Owulidde ekigambo kyo? Yagamba yamulaba nga kuba makeups. Akola makeup omwana. Agenda buli wadda kyova kiruddeyo kulufuna omukyala bwe kikola kifuna nga kiraba kifuna ow'ebbina amabina tegafumba oli yagamba kino kimu nti ebbina siri erifumba emmere ebbina siri erifumba ki obuzadde banoga abanange enfunye omuntu kumba eddamage. Sinema sijja kusoma gweka kwoli era kwendi nateekako oyo omugambe kyobagaya mugambe sakotekere tonto kwoli genda bwira bwe batoliiko iriiko kwoli ezo gikola mu luzungu leero. Hello ladies and gentlemen osooka owulire olanda gende maaso sewa kwetuli bane nga bulijjo nga twabagamba nga wano ku Trainers Media tukuba tegala tugumiza katutuusa olwaleero. Ate ki Trainers Media gwe mukutu kw'osaanidde okubeera nga weekuumira tweyanze gigwe ya subscribinga dda naye ne tusaba nti naawe atanaba subscribinga ekintu tukiyongere mu maaso ate tugamba nti comment sections tumwagala nnyo tubuulire nti njagala gundi tesinamulaba tujja kuba tuleetaani liri pazo tukomyewo Queen senga muto tuleetaani gwoba otugamba nti tuleete gundi tujja kubanga ekyo tukikola tujja kubanga buli kimu tukituusaako. Mwebali kubanga mutuwa likes mutufollowing tujja kubanga ebintu tukyaleeta bingi ate nga tubagamba nti wano ku Trainers Media tukuba ne tugumiza nani ne bannange andi side eno naawe okiraba ne side eno okirengera awo mba nzigumidde omulabe wa Trainers Media akansabe munnange Zamzam MC akubuzeeko ate Lukoye banenga bulijjo manya MC Zamzam nkola wano ku Trainers Media twabagamba nti ffe ekiganyo kyonna kikola ki tukikubawo tukuba ate nga tugumiza olunaku olwaleero genda osubscribinge mu media yaffe genda otypinge osaasaanye sindikira buli omu saasaanya gamba bannange abaana batuuse bakomyewo jangu tukole essaawa eno tukuba okay tweyanze oyo MC Zamzam
ayinza okukakkana nno n'olowooza erinnya limu oba yalisuula mbu talinnya takisi emu nga ndine munnange amanya namayege hajala omwana wa mani omu bwati nali wano kutunazi media banange subscribing liking comment byonna tugenda tubaweereza ebirungi byonna tweyanzige omulabi waffe webale nnyo webale okubeera nga wekuumira kuno ate tukugamba nti ebipya bikyajja awo wekuumire kuno ojja kubanga obifuna butereefu nga banaye ewiiki ngiraba entambula naye bannaye Bruno Betty tove mu mawulire tukolere ki Bruno Betty tave mu mawulire wadde agala agendewa wadde agala agendewa adde waka yeebanonya buyambi wani akyanonya buyambi ate nga singo maaza era abalina ennoonya obuyambi Bruno Betty singo maaza bannange naye munnaye abaana bakubi Bruno Betty buli saidi buli wamu wonna tunazi nase nava nakumulama ngende ku Bruno Betty yennyini waliwo ekintu kyebalabanga waliwo ekintu kyalabanga gonyini gwemazeko emirembe goni toweyagala Bruno Betty first of all toweyagala emusezaga sikaddenja naye teweyagala nakolako noyo omulenzi njijukira bulungi nga tuli awo ku kibaala kya Mutatina nakolako naye teweyagala ojja kuzijukira teweyagalirako dda lwaki toli muvubuka mubi oli muvubuka alayika mu bantu oli muvubuka alina omulimu gwo oli okola essaawa eno ekikwesibizza ku oyo omuwala nze si mulungi kunze she is not beautiful at all akumenyera bwereere noonya omuwala omulala ajja okukutegeera noonya omuwala omulala ajja okukola ki anoonya ajja mutegeera ajja mutegeera ayinza obbayo gwayagala okwagala kwa njawulo muganda wange namawajja wange nayogera nawe nze nantumi bayembako tulinamu akagamba nti wootafunira okolawo ki anti okitegedde ffe kakati nabo abeekitegeeragamba si kyangu Bruno Betty oli musajja omukazi ffe tulina okulemera ku mmwe nemerezaamu nina nsobola mumuwa nange nakuba nsanze nayitako naye nange sasa nayitako Bruno Betty gye badde nja mugamba mukwano tutawana wendi olowooza bakimugamba batono naye ng'afiira kuli musiru muganda wange tosobola oba okigamba nti wayagala naye ng'ate omukyami awala oliwo kyera omuntu abudde nagamba ku midia esawa eno ntudde eŋŋambe nze MC Zamzam saga amaani tonazi nkolako ki ebitegeera lwaki biki nze nalinamu eddogo bandoga kati bankwate ku tonazi ate nkyanganzira ng'okiwulira nga kyogamba Zamzam tukole oba ndi muloge anti era leero eddogo lyeyagamba kakati byamuvuddeko n'ategeera nti muloge n'agenda yalabye tosobola kulaba n'osigala ng'ate kyakola olinayo mutoowo bangi naye anti ffe tugenda na bigendo era bwaneesiriwaza bw'ate abajja kuvaayo ajja kuvaayo ng'ani esiriwaza ku bombi nga Bruno yeyeesiriwaza kino kiri ku mukyalo n'omukyala yatufera tukkirize yatufera era yagala kakole mu luggya lwabwe basaasaane mbu bambejja tebagamba omuwala ono yali mu kyalo yali ayagala kusembera kibuga ate Bruno Betty kumanyanga era bannaye okozeeko nnyo ku TV naye ate obwongo tebunnakubbuka obubwo tosobola kuŋŋamba mbuno ogeze ku mwana n'omukwane almost eya wena mwetalako n'enkya ne mwetalako ne luli bagamba ennaku ntono ate owulidde ekigambo kyo yagamba yamulaba nga akuba makeups akola makeup omwana omulimu gwakola nze nagenda nga agenda buli wadda kyova kiruddeyo kulufuna omukyala gwekifuna nga kiraba kifuna owebbina amabina tegafumba oli yagamba kino kimu nti ebbina siri erifumba emmere ebbina siri erifumba ki ozadde banogamba nange nfunye omuntu kumba edamage Beda yagambye nti muwasa bonna abatalina mazina Beda yagambye n'okugamba nange ku bintu bino nange banteekeko ne Bruno Betty yennyini yavuddeyo n'agamba
bamukubidde essimu n'agamba nti omukyala muwadde wiiki egi okomawo kufumba oba okuleeta ebintu. Chairman naiteesa kyagge. Chairman naita akamanyiiro ku mukolo. Chairman w'omukolo gwa muganda chairman w'omukolo gwa omukolo yali chairman waagwo n'aleeta akamanyiiro. Nga chairman kyeŋŋamba tutasenda ssente ezo tetujja bijja ku ddiini kitusajja gwe. Sokoleke kemukambuuze chairman w'omukolo abeerawo paka. Nanga nti kyembadde ngenda obbuuzo naye ebintu byemugamba okubona ebbanga lyamaze chairman tulemezaamu okwo ayagala mukabuulo beti agala nze kumanyi okyota ku kasimuko n'otera n'okola wooti n'ogamba nti nze nga chairman ŋŋambye yali n'omukolo gwaggwa dda naye nga mutuufu naye bannanga ate mubeere nebbanga lyafumbyeko lyeryo mbadde muli yalikozeko wati yaddiresa ebintu n'omukazi yalese nnyo omukyala owulira tetujja kukkanya ffenna kyekimu nedda oli mutalina obwongo bwe nze ndi ku tiimu enene biki nze siwagira ane nabi nze nga ndi wano okola otya nga sikira biduduma bano n'ebintu tewali ebintu sagala kumanya tewali yaddeka oba nsobola nkubira mubeeremu ate namutubaganya okukateekamu akaana mutakatadde atanazaala bitalimu kikiyaye naye wakirabanga tikiyaye sakushuuta natubbako ebintu ebirala kale bagula ebintu naguliko bulungi gwe tomanyi we bazaala tubeere strictive ne tamanyi be bazaala obanga lyamaze naye lwaki aleeta omukyala yazaalako twaligambe nti eba oli yazaalako ku mwana okitegedde yali yebalina baana si wekiri befunaga batebazaalangako kiba kizibu okuba nti ane tazaala okitegeera kiba kizibu otegera naye essaawa eno kyogera mu bbanga y'omwaka ogumu mumene ebintu biganze n'omwana mbabuulire wulira yakwata omusole nalaga nti ayagala kakasa tivi kwakolera kwatudde kubukedde sikukakasa kukakasa kakasiza basidde badde yali akakasa badde yakakasa nti bwe temukitegera bannange nze ngakola kubukedde tivi nenanca jomi kambalage kino olwaleero n'akola surprise yakola yalinga alanze omufu ssaawa 12 bazze kumbe surprise yali amulabisa nga mufu waliyo abamulaba yabagamba dda nti ekyo sikyagala nakikoowa kati amulabisa tomulanga omwalino kyagala wabutake mugomukolo ki ayagala mukyala we yabagamba ayagala mukyala we kuba ayogera byamazima kati Bruno ayagala mukyala ebintu omuwala Sokoleke omwana w'omwana butasamirirwa oba yamwogeredde era ne bannamawulire nebireetamu waliwo abaavudde ne batandika okuleeta obufaananyi nga baleeta obufaananyi bwa Bruno Beck ng'ayambadde busikaati ng'akyalinga bukadingo bawoza diikuula omusajja alina omukazi yakimanyi kye omusajja alikola sente ziva mu ebyo okitegeera ago si mawulire era omukazi ate omukazi oyo yabireese era Teddy yaleese obudingodi oba oli Teddy oyo yabaati yaleese obudingodi ng'obwo ate n'ekizibu kye yakoze kye baakoze bonna baaleese ekizibu kikoosi kyonna buli akola bino ebintu ne bagamba nti tuli baddiikuula tugenda kunona bintu byaffe temujja kubinanga lyamaze ng'atumbalebyo kumpi era amakagwade kugendayo era ebintu byabadde alya bibye kubanga ebintu tebaagala babinoni abagala byani si Bruno ebyekiro byagenda mu byo nakyalaebintu byakati mu binene nebiri ne bizere mbaganayo yalidde ng'ebintu yasasula nemulekayadde ekimu n'ekimu Sokole kate gwe ndaba nawe oli kwa Nazareth omwana gy'agambye oyagala kuŋŋamba oli agende
Bruna asirike. Asirike wachachite. Welesi ya kama mtuna ne abagizi abalabi. Tetugenda kukola ki? Kusirika. No kusirika wano. Ndabona ko atete nyumba hiyo. Namuto buulira no. Yagamba. Atamanyi ajoga. Manyi kutima ebintu. Yali amayibu nabeta ine mmotoka. Oli ali mbega. Eja makala inenga. Manya fume makate ngoli mbega. Nalo aganza okulaba tewali iki mmotoka nagamba nakola TikTok. Nze yana kuwagira. Manya ina munaye. Tuli babigere anugo. Nze tendi muwagira abulina. Atagulina oba nga Bruna awedde mwamatema nze nkuwagira. Ina kati gwamu. Jigwa mmotoka n'atakwandudde waati. Tena bana gula mmotoka. Ekizimbe kyaleko waliwo yalabye nga tamiisaawo. Kikasi kyatumanyidde kye kyakola obubi. Mukubanga ebbina lyali kumba emmere. Era lye yalaga. Bene. Bwe yaliikiririza Bruna waawulira. Waawulira atya? Bwe mubuuze mukwate empola. Bruna bati yabamu amannyo g'omu maaso n'ataka mu mateeki. Okitegeera kati tasobola kuvayo kwogera ati gabo buwabu temunegenda ate okwasa mennyo. Ayogera ngadda mu nnungu asiri wala. Bakuta kaza akumanya okubye ennyo. Asaagala. Ayagala kukola ki? Naye nga amuddiza obutadde bwe gatalina mapengo. Amuddiza gatalina mapengo. Nze simanyi. Uganda etandise okunyumira. Enyuma buli wamu. Bannange bulijjo abantu balina mapengo naye amanyi bagagula. Tumanyiira amannyo galinamu mafiya kizibu. Ekyera si kizibu ate Bruna yabalese ng'alina eppengo lye. Waleete nga bwambadde. Naye mbabuulire. Ate olaba abisindika ebyo. Yebini ye mukazi. Ye mukazi alina abantu be. Manyi omuntu abeera ne bambasada. Kati basindika. Bwe yagenze beekakasa nga Bruna tamiisaawo waalimu amapengo naye. Akati wa mapengo, basi mapengo, twasasula. Nanti era twali tugeba. Muwala wange, yaba kubaabuuza ku mukolo gwani? Bruno Betty. Togenda kutumanyira kati ffe ng'abalinamu n'abaana baakukumuka. Omuyizi babuuze abako. Kakati mu kukima omukyala kubeerako ba MCs n'aboogezi. Kati nga tukima ebintu ebyo kibeera kitya? Nanga mugenda amulinga nanga mugenda bijja amaali mukubiddwako. Betty Bruno amaali mukubiddwako. Kale kati mujja otegeera bano baveewo Masaka wonna. Nyisaza yawaayo sitaweereka yewambye n'omukolo. Taata ne maama mubajje mu bintu bino. Tosobola kutugamba. Wuliriza. Bitwabirya. Taata ne maama mubajje mu bintu bino lwa nsonga. Tugenda bajjamu olw'ensonga tebaabulirwa kintu kyabwe. Tugenda kubirona. Temujja kubirona. Tujja kutunera ebyambalo mu bireeti. Oba n'abasenga balajja mu bitabo kintu kyammwe omu ebintu byaffe. Mugenda bigaba mu baka. N'amaana gw'amasa ey'okubiri mu bandoga. N'amaana y'okusatu. Bruna Betty bannange. Tayagalika ate. Yali weekaka bannange tayagalika ku bombi. Bruna Betty yali wabuzi. Ate mu mbeera y'abadiipu. Nedda mukolo ziri embeera ziba za bizinesi. Era embeera bizinesi. Bwele kihamu batuzaho amu mugundi mu live awo amu n'abagamba bannange munansonyiwa ne bizinesi baki wa bizinesi ngawamba nembola nga afuna sukali nengulira abaana bange kuba kikulu nti gwetambuza apekako Bruce nga yenena kabusawa amuwa naye ni yamaze nakaka naye kabisa namugamba kituufu oba okola ssente naye ebino ebintu by'okubanga bagge obikola nnyo olinga gge biki namugamba mukwano school fees ava mu ki kubanda bakati ne Bruna Betty yakola ngeri ebimukolera azijjawa yamukaka yakola omukolo kitegeeza kyamaanyi kukyalo omulala
akyaleeta ne buli ajja mwanirize mwazaala makula munalaba enyumirize apukamingi buno obeera ku buddambi buno tuli buno buliawo totumanyira va ku tedi gundi ku gundi wa ku Bruno naffe muve ku tedi waffe nane omuwala abasukamunanga tomunamwamutunakigabe yokitegere omuntu wakujjangayo era netekunyinaga gundi asafusa wamaanyi mu nsi awulira ani era amanyi tedi buliawo era mmanyi wadde ku TikTok yonna wadde wati weyasanzeko ku tedi eyo yamutambuza ne bamumanyitegeeza wulira ati yakkaka naye bakwadde platform kati saa naye ku TikTok ayinza okukola ki kati Oluganda era tagaba kakati akaseera kati ate sikade yali mulindi akaana kambuuze omukazi ono afumbirwa Bruno ebbanga ki mwezi gumu n'ekitundu bwelawo ebbanga noko namanya mukolo n'ebbanga lyebeyagatimbiri wabaddeyo ne sekisi tebadde nakakwano ekikasiraba edduka kitujju oba omuntu gola wanze abadde ambibitayitako teri kakwano oba omuntu gola nga pasonali teyo kumala okumasobola evaayo n'akola omukolo nga tebalina mukwano naawe era bagulinawebategekera omukolo balina omukwano yali mulogere omwezi gumu n'ekitundu gwafumbye okwepiica nnaku bbiri kale mbere nga maasasulira okwepiica nanaku bbiri tayingidde kunywerera musajja nga alina kubeera mumuntu we soke mukakane agala kyembuuza zano tutabule nano mwala abasukaali sokoleke tukale wembera baani wembera basajja teyamemuwa kyogabadde nga tatekula bintu omuwala wattima noliwo nentambula tima lenyini nga nekiro nokombya alinamu badi abatasiwala bane ba media tuvizindaba nagira ewogera yasenga zange zibambuulirira bakubulira ate bwatepiica nga muyomba amuwadde kyamuwadde tekimala bazadde wange bambuulira bakubulira butapiica Bruno abagambye abadde tapiica Bruno akakaseredde tapiica Bruno Betty tulemokomakuda kusaidiye tulina muwolereza kaleega nabasobola omulaga nywanto tasobola omukazi womulabiddeyo alina entima lingi nga wamutako tasikaweta naye nga bakutako ate butanga oliwoki kati kintekeko anange okomukono ki abanyini wagikubira nga bikome wano ate aliyo mulowooza nzijeko eyange gyemuwadde nebirani madamu bwetondera tiwanike olugalaala naye bannaye mbabuulire kyembadde mbagamba Bruno Betty nakugambye nze mukama ya Katonda yanyambeze omwana ng'obulenzi nina omu naye ndabadde Bruno Betty natuusa nadda nazaala yadde ku buko agatali nkofunfu nazaala abalidde ku buko nanonya ebintu bya mukama nze nno ndi muwala omu naye ndiwedde okwaniriza buli mukajja leeta bw'aba akugobye nze nandi ebirala nze nenda kulya ebintu esya nze nakola ebyezaala sukaali okuba nti onywa omujja kubeera nze buli gwaleeta nga nyaniriza wanatendi kati bazadde batwalire omulala naye banirize anti basooke bazze bibi nga biriwo bye bazza kyoga Bruno byabadde epiica bibadde bibye kati nasenga byonna bye yabuuliremu tebuliiwo kukiri ekikazi tebuliiwo yalya Bruno Betty abadde mu kaseera ng'ali waaki tana bwekyusiza kale mbabuulire kyova olaba nti abakyala nze sibategeera era pulaani B genda mu maaso abakyala baavuddeyo nga batabukira pulaani B naye pulaani B mutuufu mu nsonga ye agende mu maaso omukazi mukulu wotuludde oli ku mwana omuto mu pulaani yamukoka
Mulemedde kawala mpaka ina content wakayize ebintu byako. Please naye genda tuwe mu nyumba yo. Ukatakataka kwa simu yo. Onyesha ino tugambe nchatu kuwo tuddemu. Ndaka tombana gwe maze kwenda mu simu wa mugule simu gyakozesa simu. Plani bigena maaso kubanga okusinziira ku bakyala ngeri eneeyisa yaabwe olabika gwate wagisomye nnyo wadde tewa wagenda naye mugezi ani akuwandiikira mugezi ani akuwandiikira script bw'aba nganzi yakoowa ate okunsinga obabeti yakuwa script kati Bernabet mulaba ali ku TikTok asindika nyimba za mukwano anti alagana ya kitendo ky'obuza bulijjo petaribuuza okaya memeeza ndukimemeere kwegumya ali kukira yangala bali banna bakuminyira bakubukedde bamufukidde ekizibu abaana b'okubukedde bamufukidde ekyawalula oli kano kanakageme kakola nakawo kanakageme akola eggulu kagala mumugamba kokirabe Thomas Media kwe tuli mwebale nnyo mwebalira kwekuumira okwo waliwadde commenting nga mugundi yaffe genda commenting naye tuvume kone simu tuvume egamba walibeera saidi yange gambe ekikalo kyekyo mukyamu tutwagumaguma tena mutusabula zamu ye mukyamu nze mutuufu wamma mukutu kwe tuli mwebale nnyo mwebale ddala Thomas Media atubagamba nti mwebale nnyo okubeera nga mwekuumirako ate bw'oba oyagala omufaliso omulungi ogufuna ku Fona Smart Store Nansana opposite ne Ivory ojja kubanga ofuna omufaliso gwonna buli size yonna buli kika kyonna ky'oyagala ojja kuba ogufunawo omugongo okuluma genda wali bajja kuba bakuwa omufaliso omulungi osobole kubanga weebaka bulungi omwana tadda ku ssomero ne yeebaka kuki ku katanda keereere genda wali ku Fona Smart Store ojja kubanga buli kimu okifunaawo ate bw'obanga omwana mwabazaala buli lunaku Rumabeti yandibadde yagenda ku classe naye munnange tasobodde gendayo kubanga ebintu by'abaana bokka okubeera nga bw'obifuna classe Kids Store obasanga wali Kisaasi mulimu wazaawo nenga neeka muvuno nenyiga yansonga nti nombi balina nnyo akagamba nti balina kuwasa banyankole bokka bagenda tebantu classe Kids Store obasanga ate ojja kubanga obakubira ku 0783 05 78 35 0783 05 Classic Kids Store ate buli kyogulayo kyonna buli kyogenda n'olonda kyonna kibeerako 70% discount 70% discount bw'osanga nga si kyekyo jangu mu comment section Thomas Media otubuulire tugambe nti why bano balimba tujja kubanga tubabuuze lwaki ekyo bakikola naye nga tekisoboka ku Classic Kids Store ekyo kyebakola ate bw'oba oyagala okukola omukolo omulungi okukolera wa okolera ku Green Garden yes kyekyo Nansana ojja kubanga parking gyekyo ojja kubeera nga okolera omukolo gwo bulungi oyagala olina birthday ate Green Card oyina wedding party Green Card oyina baby shower Green Card bridal shower Green Card kyekifo ekirungi kwosaanye okubanga okolera buli mukolo gwonna okubeera nga meetings kyekyo space eriwo emala ne parking kyekyo emala bumazi ate bw'oba oyagala MC omulungi omukyala Zamzam senior deve mutamu z'obutogwali wonna Nansana shiwolofu neefuula senior tafuemu nga nasente zange oba onfunye kulukutaninga Bruno Betikootera mukulukutaninga babaleka naye nga tubagamba nti bambi Bruno Beti tumuleke mumusaasire mwenna ave mu kamera ava mu kamera aveemu asiikire n'obuyimba bw'oteekayo yakwanga muveeko omukyamaani atudde nga yatereza emikolo gyani gwagala mukazi oyoba naye kyangamba bwe ngamba nga yatuwa nekayasereza abantu zaali zokka zonna nga zaali zize Bruno Beti nze neekubye mu mutima ngamba bwe nti bwe tubeerenda kukima ebintu bwe tugenda okukima ebintu tuba tukoze eki tuba tuweebudde abazadde tubaleke wabula tubagambe nti ono agaanye batuweemu omulala n'ekikazi akirekere ddala todamu nakubebera
Bruno Betty kusabira birungi byerere mukaseera kanu mukama akugumye Ngatara manchi ali wekwate ku mukama katonda wo ne afiiriddwa busiru mama ostegera alimu industry erimu ebikazi ebitirire ebikala biki agenda mugezi kale program y'abanoonyanga notize Bruno Betty noonya alabe ekintu abuli yali anoonyako agamba n'omukyalo oyo mbu kwa ku TikTok mbu bwe banoonya oyo mukyala mbu yava ku TikTok mbu omukyala yasiga makeup gyamusanga nomazine kulikoona kulanga katumwa nomakola katumwa muno nza nawe sizita makeup kati yeri munda mabegeraje kwa amagoga kono plan B nawe ngambe nti genda mu maaso n'okubeera ng'ekintu okikuba naye waliwo wamu wanyize nnyo naawe olimba omunyewe waliwo akantu ke yagambye nti musajja bw'oba omanyi tuwasangako towasa mukazi yazaalako ekyo kikyamu abakyala bano abazaalako twagala n'abatazaala sisobola kukwagala MC Zamzam kutuzaalangako njagala abaana abato Plan B yakubye nnyo abatannazaala olina obulemu munnabaana era nalabye n'abakyala abafumbo baavuddeyo naye ensonga nebagamba nti kwekyo wakubye nnyo yakubye naawe atwagala ki abazaalako yavudde mu kkuba yayokyezza nnyo era yayokyezza kati gwoli waddembe okugamba mbu nno oyagala omukazi tinazaalako oli musajja tuhava batuli watuwanti naye kati nze MC Zam sobola kubeera neŋŋamba nti njagala omulenzi tazaalangako nga nze nina abaana bataano wazajja yajja oba wazaala era tewazaala gyange era wavudde abaana ne bagamba mbu oba bamukolako kati okunoonyereza mbu abeera nansana namba nina abaana mukaga namba nina babiri zisobola kukola ki bw'atalina n'omwana abaana kati ate alina omwana yayogera eri content kyemagambye bamunoonya kukola ki kumusiba yedda bamunoonyerezaako bakole batya abaana ba social media akamanyire mukisa kozimba ennyo bwegere mu bantu nazimbadde finance z'emavuno mulabadde abadde ayogera alina mukawatali kalimu mazzi badde agambeeremu ki wanteekera kukola ki oguze essimu y'ennungi nnyo olemera kukola beeyagala mukubanga bajja kumanya mutena woosula mukwano nsula wammwe angambe Masaka wabaddeyo mukolo weekend ewedde mukolo ki nze sibayo kuba saagenze saagenze nasimitegeera ebya Zari nabyo bitabuse Zari efamire y'omugenzi baagala ebintu naye babeeremu ate kati baagala ebintu ebalabirira abaana baleka ate nabo kwesirwaza kisusse omukazi yakoba n'abaana Justin Sogaba Mutenazi ye yagenda omuzaala Zari the boss lady bodda alinga n'abazungu era bagamba nti Zari Musoga bozo weekanga nogamba Musoga nenga bibadde bana baava gye baava seka ne bagula eyo bazali bazuwena okitegeera abantu generation Doniani waliwo Doni omulala awo generation bwe bati bali awo bonna bana Musoga bonna nokkiriza mu Basoga omanye tuli Musoga wafana oba okitegeera naye kati si awo eno afubye bannaye zimena ku manzi nagamba wemba njagala tambuza obulamu banyaga mutambuza nga Zari ngamba nti oba olina kuteeka wantu wava kinuusi oba nkugamba nti kati Zari wava Evan Temwanga yagenda mu Diamond Platinum oba okitegeera kati omukazi newakwendako mwamito nazo awo babangize ebintu nzawe siri kusaidia tennayomu yali bwa famire yali avuddeyo okubaalayo yadde ekikumi yayagambye nayagala n'okujja byabyala bekubaana bamugamba wabe teri yali azze ate kati babanja bimba n'olwaleero nga siri bulungi ojja kuba bulungi tugaba bino gemuwammanga abavuddeyo kandi ebintu tulina mwafaanana mugenzi
ate tekuli na yali avudde yalabe ku baana just bakumewo ene ekyakiddemu naye mukama katonda kyolina ko tebaana bazeeyi tugende mu dna bwe babasooka songa ekirala naye bannange ate ebintu si byangu naye munnange katugende mu maaso mpola mpola okubanga olaba ebintu byonna bizibuwadde zali wama nti sijja kuwabya zali tegeragana ne famire ey'omugenzi kutegeeragana naawe yeyo famire mbere nyo yategeeragana tugenda kukola Shakibu yadde kubanga omusikale kuba basikiddemu musandiwe kagamba ekyo mukimenyemenye omutufu yalina okuba Shakibu asikire musandiwe kagamba ati bali abaana ba musaayi oshagala bino ebyensonga eno mukibi kimasolo oyo kale tujja kubanga tubabuulira ebinaaba bituuse naye nga zali ebintu waliwo ate yavuddeyo ina ate munne ye badde afaananamu ku mugenzi ne bamugamba oyo basooka mujja mu ddeeni naye waabwe watega nti mwana we ajja agabane ku ki ku bintu bikyazaala yabba mu luzubu ate tebikwatagana bino ebivumi tugende mu maaso I will not quarrel. My husband said did this and this. Kati ifuba Zubeda babiye bakusabulirawo gwe mali mugende muzikirayo ku Zubeda gyabaleko ssebo nkutumiddeko nnyabo oli nsebo omanyi ayina ekivulu ayina ekivulu osomya ijabu biki ijabu abatazi ijabu nation namubuuza abatazi bagenda kujja twalabye omukyala nga naye akunga wakundi negwe Zubeda kyamuyita mmere si mmere yali wakatikiro si mmere n'agamba nze mulina kati omuyita mmere yagamba nze nveyo kati era kasuko yagamba nani balabi sikyali wa bulijjo era n'agamba nti nze sikyali wa bulijjo kakati ate twamulabye kirabika oluseke lukuta akati yalukumidde ddala yalimedde nga leero laka lufuna naye nange njigiriza nga bwelukola naye nange nenfunayo gendikulabe nti ndimukuba nange kitekaniza oluzungu tuveeko nalege nga lutambulira nga lufu lwingira ku besi ye kalaba get a fuck we have got to do this you don't give me I don't have this I'm born 1990 this I'm alone Ijabu nation atukunga abantu mwenna si abisiraamu bokka buli omu asobola kwambala hijabu mugende nga 3 mugende muwagire muganda waffe sister waffe maama waffe Beda Shamimu Hijabu Nation wali erugogo tujja kubanga naye lwakuba nti hijabu ffe tetuliyo mwe mugende mujja tubuulira kinaabanga buki bwekyatambudde ate liri pazo ogamba otya yasuzazinawe yasuzembuliri kunyumira omukiri uwawu okirabe lundabe liri pazo alina omukyala bamwita Irene Ntale tolina kyobagamba bayamuwagga hege bayamuwa kino kyeyakola naye omukubo alina kyabala tewali buzima zino ngaazi kasitawalanga kibayisaawo ate nga bakyagala azeyo ngaazi mayizi kati kusinziira nga ebintu bwe bitambula liri pazo alikasanyalazi oba Irene Ntale alina kusumagira sajja agaddeegogwanyaga Irene Ntale ngoddeyo ng'osumagira Irene Ntale alina kubaabala nkubi festival ate Irene yagibala yagimubalira ate niyagimubalira pazo yennyini yakola ki yambalidde eriri enkudi ye ojja kuvaayo ojja kuva mu nkudi festival nga amabanja gakutte olinga atudde wali nga ensawo ye yazimbye nadde okuwasageno spendingisa munogulamu agomateeka batogena genda soja tusangeyo ku stadi waggulu yasuna mumogere ogunyumira omukiri nawalamukuba mama
agenda abatadde olugogo munawulira bagamba atadde wanene Ntebe ashiba gundi atadde olugogo ekivu ne gundi beach festival nakweso kati ng'omumanyira omuziki ojja kitegeera naye yansesanga nga bwe baavaayo famire y'omugenzi Katolu Bwama tubaagala nnyo n'okubasaasira ekyo tekijja kuggwaawo naye twataba famire y'omugenzi Katolu Bwama ng'evuddeyo egamba nti Lunabi yazzeemu oluyimba lw'omugenzi baagala emiliyoni n'avaayo n'agamba kati nze liri pazo waabwe Lunabe kaleyo omugenzi nga yalukuba omugenzi baagala ebyo solo singa bagambe naye miliyoni 3 naye nawalinda emitwalo 5 naye yalekayo ebiyamba aliveeko abatalina sente basaleko naye ate okugamba emitwalo 5 wadde ezaayo naye ng'emitwalo 5 alinga abagulidde sukaali lweyafunye ku mufu omanyi yakubye nti ndi mukubuzi lweri ku hiite lwemufu mukudi basise ekikasi asobola okukola ekiddako sekyo lero imetirevasing omanyi ekikuti gwekyobyoyogera ojja kuleta shiba we yazzeemu olimba nene omulenzi yaani simutegi yatuyambeko ali mu control room waliwo omulenzi oyo yani omulenzi oyo funa akateeteeyi jananyambalira okitegeera nze namuggyemu akateeteeyi omulowoozo gamasiike seyamuggyeko setemeka ate era batudde ne bateesa bugambe nti shiba wulira nokubugambe nti shiba ayagala kuyimba nawe luyimba remix yawagadde okweyambula enguzi yaliye naye era omugenzi taaliwo yalekerayo baaliye tuwulirize bannange liri pazo temumunenya amamini temumuwabya liri pazo omuhabbati gwali nedda omuhabbati gwali waggulu oluyimba olwo yali ayimbira Ntale Irene amanyi bwaba tasasudde naye gwe mitwalo 5 gamanyi nedda musasule liri pazo sasula anaaba ayagala byaberere gwe mitwalo 5 famire mwana w'omugenzi nedda eri yaleka kisomo kyeyakizanyiramu yalekera famire omwana w'omugenzi balina batuule bateese naye nedda era kyemyondera nti bateese sente entuufu so sigamba baweera 5 baba bavudde bateese nogamuwa buwezi gaako bateese kimala 5 nga zitya wana nedda ebizinesi namba emuna byokuyapita gamanyi manera afuwa nagamba njagala omugoba mitwalo emeka naye munnaye liri pazo nkubuulire abantu bano boolaba Bruno Betty yabakyankalanyiza emitwe abantu bonna banyiivu abakyala bano obusungu babulina kubanga yabaswazizza yakuba agenda ogula emmotoka beyamala nakolabeyamalirizanagaana owulira kati nayeta enkudi enkudi natrending anatrending efuuse eki enkudi emiliyoni bamusasi manya meka nandibadde ekiwulira kyolimba oyo yomufu lwelimukyala getugenda okukola kiyokudigirira naye olubanga si olwo ngabona nabeera mukubira kalira abantu yasiimye kali amaliri pazo tuula muteese sente entuufu agenda gateka yasiimyeko nange nkerabira ndeka atondeetera kalika yanyini yeka yakayimbira Irene katateyo oyagala kundeetera bizibu yagamba nawe amwogera yebe yalabye ebyalabye ku bbaza abagenzi n'alema okufuna olulwe
watanga badde bakayimbiramu era yandibye lwa mugenzi ate bamugamba sente ate asinika amanyembe mitwalo 5 tokubye nnyo sole anti yanyiiza nemumanyi obuzibu bwe mwasanze nze ekizibu kye nalabye nti omukyala wa Bruno Betty mwena abajjeko wayi kuva kugumba kati omukyala ndi ku saidi ezirabana emaana omwana kubanga n'ekitone yavudde n'agamba nti oyo Bruno Betty ekizibu kyalina afa ku kanyi ate nze mbyogera tukoye okukubamu omuliro elinga mukowa gwaki tuguddemu nze sina onaamalako nze sinze mbyogera era twalabe ne bamulamu be nga balowooza bagenda kukuŋŋaanya ebintu babireete nga bazza byaki omwana omuwala aba sukaali agataliko nfuufu nga gali ku mukozi wenyini nini atuddemu naye gali ku mukulu we ate ebintu bya wiiki emu agataliiko obujja kudda tulina wiiki omukazi agenze kuliende bulungi olabe bwakyaddeatwala ku mukolo ettemu bamusi tugenda okuba bazzaamu nga fe tubisimbika kuba biri mu nnyumba agira bannene biri omwo entebe eno tatakomawo okutina eryamusiiyo tatakomawo tata wedigidire n'entebe endala zikyazambala omuwala aweema kinkwasa sabuni akyaliwo nti okuzaala abaana abawala olinga azizza omusango omwana omuwala aweema bannanga aweema mutuleke omwana omuwala alimanga mutegekere bandoga ukanudde anewanenze eminza abaka abanasala ebintu ngenda kunamira abo ogambe nsinze stage bandoga nagenda kuba nali mugomesa esooka ngenda kuba nyambadde yakubiri how can you bamukaka era gifunze eddodo eryo n'omukyalo stop ngiziza emabega gakiza emabega omwana omuwala sukaali omulekawo yakuteramu amazzi ogamujja omukazi yagamujja accident zijja gajja negazinezivaanti nze agala Soraz Media mwebale nnyo mwebale abalaza Soraz Media mwebale nnyo mwebale ddala okubeera nga mubeekuumira ku mukutu kyakabi nnyo okubeera nga abaana abawala banayimba buwulirira mubeere nga mutegeere omusajja kiki omuntu w'obanga owulira tonamwetaaga togendayo abasajja senga akubuuza emirundi egiwera wandaba egyo esatu omusajja ebintu tubirye omusajja ebintu tubirye tuli mu kasebuleta tubirye nze n'abajja abaami bana bamuzaajalebamaganda buli ajja paka kuwulira bubi emotoka oyina eriwa najja kwanakala ziina naye manya oyina emotoka nga tuwunzika puroguramu eno giwunzika waluddeodda nga tuwunzika puroguramu eno abantu balina obusungu buva ku ggumba mubisuwa kati aliwaja motoka benzi ayagala bayina benababe tebabina yayagala babiyina nedda bemesaba buli kyoyagala era ennyonyi naye ajja kujja Suna Beni nkwagaliza bulungi byerere omanyi Suna Beni ali mu binyanyanyanyi nabusungu bwa bintu naye ngaebintu bonna balye n'omulala muleete balye nze omu ku bajja ebbirya Suna Beni alina ebinyanyanyanyi tuli ku binyanyanya essaawa eno bitukoye eki yebufuwawebaatiriza binyanyanya bakazi bamepakika naabi nyimiza nyanyanyi olwokuba nambwa yayagala kumubba
Ateri na yagala mobba bera internet. Amaze kukabakise kati asuulawo asimika naye. Agende. Birabiziza waka. Abiteeka eyo gye yamanyira atwale eri naye. Sibula abalabi ba Tonazi Media otumyako tuve wano kubanga mujja kunkuba. Nkugamba nze nkabuka kunoona omuwala nze nanange nkugamba ana buli genda etalya lya paka kuwulira bubi eri enyumiriza munyamawe gye nange nazaala. Tubagadde abaana omwana omulenzi mu nsi muno mulabe kakumi. Omwana omuwala sukaali. Omwana omulenzi. Akasembayo. Omwana omulenzi njogere maleyo baasibule. Akasembayo. Abaana abalenzi bane mbakate nga byati ko omulenzi tatalabika. Omulenzi agu. Omu. Bali ku TikTok bwe mwali ku mulenzi oyo kumbe bamusajja atwala walina tamanya kiddaku. Yera naga mangene nani. Wana yerisi. Wana ine bbili. Wana ine omugulu. Wana ine amanyi. Okitegeera. Mukono mwana gwo omulenzi aleyo. Nenda muko mutwe ko kukuwa gobokola ki? Gobogana nawe. Baba abalenzi muri babbe just know. Abalenzi kyabugagga. Akasembayo nze ngamba abaana ab'obuwala. Bonna balina abasajja 10 ng'osobola baba nsinga. Nze nkuwagira ndi saidiyo ebintu twale wa maama ali yenyumiriza omwana omuwala kyabbeeyi. Awayagala mulambo. Sibula abalabi ba Tonazi Media. Abalabi ba Tonazi Media mwenna mbasiibulako amanya n'amawe gye hajja lantumira nnyo jjajja wange. Ajja tujjayo erya Nakaweke ne sisita wange Nansubuga. Mwenna bambi mbaagala nnyo ne mwala wange Tavia nti gwe ninze ebintu. Nze nja kubirya paka kuwulira bubi. Omufunye? Omufunye? Sibula omulabi wa Tonazi Media. Sibulako aba Tonazi Media mwenna bali amanya nze MC Zamzam ngamba sibula nti ddano ku media yaffe eyakabi ndowooza mutuwulidde. Bakasitoma mwenna abali Nansana Katooke Kabuleba Kabumbi mwenna mwekulu nga muzo MC Zamzam nti muyo emmere y'omulembe. Mufuna emmere nnungi okufa obufi. Gwayagala okusuula obulungi jangu olukutuna Smart Store Nansana ojja kufuna enfasa egy'omulembe. Sinya taxi emu nga nina ssente zange Betty Beauty Salon Nasanis Boutique. Never Cubes tekangaira akasinga obulungi mu nvazi. Never Cubes mutunyonyole bulungi Cube. Right Cube ke omangu gamata kinga kitefali. Kiba kya box. Akantu ako bakamulungula kafuko obuwunga. Ne bakateeka mu bijanjalo kafumba ebyo. Tekafumba nyama. Only beans. Tuwane wali wona. Nkamulungu. Wali mlenda ya mwakamaka nakola ki mwekagenda bulemu ate da akasi nakola amasomero ne waka banne ngumwe kwatakanga ali Kazeko Cube kalimu vitamins kalimu iron ne iodine abagabe baleteza akalango ezakalango zo mmezi takola so nga mwenkola that is my company obo mfuni kati gobana wolimu ate ne matamu ngene mbaso obo mfuni tubayanziza nnyo tubayanze gamba nnyo kutuwagira mbuli ate buli mukolo bagambe ngukuba buli mukolo apita MC Zamzam kubira mukolo nawe nopa ne balance nga sinnavaawo nkyali na kazindange Tonazi Media tubebaza nnyo mwebale nnyo okusubscribing abeekuumira ku mukutu guno tubagamba nti mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera ng'ekintu mukyongeramu ku maanyi tubaagala nnyo amanya nga bulijjo Tonazi mbeere bulungi mweraba bye bye